Alpha rapper. Alpha owa Bebekulu. Mutabani we. Alpha Sad. Kati kitegeeza abaana people power n'abo opposition mwe mwakubanga omwana oyo. Kamugamba nti simanya Alpha tatala musasula sente amanyi mupiira. The little boy. Kati nakirabye waliwo abakikola ku Solomon. Ngadduka. Oba yabadde wakuna mu bataano. Kakati njagala bagambako bantu mwe omanyi social media ina problem eriemu. Buli wakizibu ali ku social media. Omuntu obulamu gwe bulemye omanyinze kino ngenda kibagamba mu mawulire tulina balance kati obula nti otamu hafi o taking a side ngeza okutwala side endala. Naye ku family ekyo tekigenda bera mu bulamu bwange. Because at the end of the day family finaje tukola ki? It's where we belong. Nina sajja de nalabye eryali lebukana ne Ibula. Ngoina post gyotaddeyo and in my head I'm like katono ye yali atuwoganira bobo osobola okudda ne ku mwana omuto n'omuwaako opinion oli ku Solomon go waako opinion alina obulamu gwe tonakakasa na bulamu bubwanca ate ng'oli kumpi kufa okuze ekyo sikimanyi siri Katonda naye omuntu omukulu wabanga asembi abaana bakola sport ki so mulekera oku discouraging abaana babandi namwe mu encouraging zibanda ba tosobola kudda ku mwana wabaye badde yakutte kyakuna kirungi ate mwamula banganga ina direction ndala gyati mwagala abeeremu eri gye bamukubira so Solomon njagala kugamba ne Alpha obulamu si bigambo by'abantu kubanga bano aboogera bano gwe mulimu gwabwe kubanga bo baalemwa mukyali baana bato mugezese buli kimu kye muwulira nga mwagala ensonga lwaki tulina abantu abakulu abeyisanga abaana abato mu kaseera mwe baali balina okukolera ebyekikulu ebyekito beefuula kyova olaba nti nze nyigira nnyo omuzadde ali yanampoganira omwana wange omulaba akeera nagenda n'asoma era kati azzeeyo kwemu agenze kusoma asoma biki ajja tubonyaabonyanga akuze abantu abakulu abeyisanga abaana abato muleke omwana afune obudde bw'okusoma n'obw'okuzannyazanya agenda abeeko byagezesa but personally njagala nnyo abazadde era omuzadde ng'oli eyo whatever omwana wo kyolaba n'owuli atali kikola bulungi naye ng'oli mu supporting it is very beautiful surprisingly nali mpuliriza interview ya Kapakati nga bw'omulaba n'obwa Kapakati bwe daddi we abadde supportive mu career ye nti tomanya kubanga Katonda takuwandiikira nko nagamba kakati hafi ozadde gye agenda kubeera bwati so either way whether baboogeredde oba ki you parents be there for your kids and support them nebeera awo neteekawo ogundi talina kukola bwati gundi talina kukola bwati kyobola mulemedde awo waki toyitasobola kukikola so wama musigale nammwe abaana abali mu age zaabwe abawuliranga bemyaka omanyiza ekintu ekyasinga nga okumumotivatinga ye muntu ow'emyaka gyange okubaako kyakola newe mba simumanyi kati waliwo omwana ayinza okuva kudduka lwakuba bagambye olaba Solomon Kampala tasobola kudduka nange sisobola kudduka olaba bagamba Alpha tasobola kusamba mpira nange sisobola kugusamba temuwuliriza people always have that olaba mama wagundi gwe batekerawo buli kimu asobola n'okukola bwekiti golowooza oli mu kudimotivatinga Solomon Kampala kuba toyagala taata we naye ng'oli ku baana abalala bangi nyo b'oli mu kudiscouraginga bw'omalamu amaanyi mulekerawo okuteeka negative mind ku baana abato olutambula mu ba celebrities na comeback seeding tokwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa olutambula mu ba celebrities